osobola okubuulira ku bantu. Tiimu y'essaza Buweekula y'emu ku ttiimu esatu ezanjudde abazannyi bezigenda okuzannyisa mu mpaka z'amasaza ga Buganda ez'omwaka guno. Era munzike oluvannyuma lw'omutendera gw'ebinja ogw'empaka z'ebika Baganda ez'omwaka guno okomekkerezebwa olunaku lw'eggulo obululu bw'omutendera ogwa ttiimu 16 bukwatiddwa. Tiimu y'ekika ky'abazzukulu ba Mugema ab'Enkima abagulayo empaka zino n'engabya Ensamba akalulu kagisudde ku ttiimu y'ekika ky'Omusu. Omusu gwakoze bulungi era okuba nti twavudde nga best losers ekyabadde nga surprise ate yadde disappointment ku side yaffe baffe twatozze nga ba contenders nga twagala kisaawe okubanga tuvuddeho nga ffe bawanguzi. Maneja wa ttiimu y'Omusu agamba ekigendererwa kya omwaka guno kuwangula ngabo era yeebazizza abazannyi okulwana okuyitamu okuzannya mu mutendera guno. Ffe ng'ab'Omusu twazze tumanyi nti already maaso waliyo abatusingako abawangula. Ffe tuzze kuggyawo byafaayo nti eby'Omusu twazze nga abaga otwala ekikopo. Tiimu y'ekika ky'Engeye yawangula ekikopo omwaka ogwedde akalulu kagisudde ku nsenene omutima omusajji gugenda kuttunka n'enkula embwa ettunke n'olugave. Rosette Kala akuliye eby'ekikugu ku lukiiko olutegese olw'empaka zino agamba omutendera guno kugenda kuzannyibwa ku Sande ku kisaawe kya Ssentendekero wa St. Lawrence University. Omuzannyo guli ku mutindo gwa waggulu era olaba nga teams ebika birina abaana abato ate nga bazannyira ddala bulungi. Amateeka bagamanyi kyenzudde, abazannyi bamanya amateeka era omulundi guno n'abakulembeze nabo bafubye nnyo okulaba nga bategeera amateeka aga netball era bafubye okugagoberera. Ate ttiimu endala nga bazigenda kuba nzittuka ku mutendera guno Ennyonyi Ennyange egenda kuttuka n'Effumbe, Ente egenda kuzannya n'engabya Ensamba, Obutiko bugenda kuttuka n'Engo, Embogo ettunke n'Emmamba Namakaka. Nga tugenzeeko mu mpaka ez'amasaza ga